mwana afuirwa mujasi munene yakabanga yabadde amuzaala nanti lode lusajja n'abanja Lulimba swali swali pekedo na muombe Mungu swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Okay, nkwaniriza nnyo omulungi atulaba yonna gyosinzidde okubeera ng'otulaba abasinzira mu America, abasinzira London, abasinzira Dubai, abasinzira Saudi Arabia, abasinzira mwenna buli omu gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Amanya n'eddoboozi nze Happy King Uganda muzzukulu wa Mugema. Oyinza okubeera eyo nga olina omuntu gw'oyagala ennyo okulabako naye netumukuleetera wano butereevu. Abantu abasinga omukyalo ono gwenkyazizaako olwaleero gwengenda okuba nga nyumyamuko naye abasinga mbadde mumulaba. She has been in the industry for some long time. Abadde model bingi nnyo byakoze, but most especially ffe ebiseera ebisinga tutunulira nnyo community yaffe, so tutunulira nnyo abantu abo abalina positive vibe to the community, abantu abayambako. So omukyalo ono apart from the other side, abantu abamu omanya abantu abasinga balina negativity eyo, alaba model taking some shots n'agamba omukyalo yayono n'abaana baffe, but apart from the other side omukyalo naye yenyigidde nnyo mu charity. Ndina omukyala gwe bayita Doreen Kabareebe, tugenda kunyumyamuko naye atubuuzeeko atubuulire
engeri ekintu kino gyakitambuzaamu ate era tumanye n'okumanya ajja ate okutandika okuyambayambako ku bantu. Omukyala Mbela, she's a virgin. Agenda kwongera okutangazaamu ddala kituufu ali virgin. Kale nkusaba neegateko tumubuuzeeko ate tunyumemuko naye. Doreen, nsanyuse nnyo kulaba. Nange nsanyuse nnyo kulaba. Sooka obuuze kuba kulaba. Mbalamusizza. Tambula ng'Omuganda. Osobola okutambula ng'Omuganda? Yeah, of course. You introduce yourself. I'm Doreen Kabareebe. Manzara wa Honorable Mzora Amon. Oba chikaba bichi. Where did I? Simani. But I'm from Rampara, I'm from Barara. Barara, Rampara, then Kachigani. Kachoromanya nkubulidde county nkubira ne sub county nkubira ne village. Ninduga Kachigani. Wakulira Kampala oba wakulira Emcha? Nze nakulira Entebbe. So no Lunyankole sirumanyi njiga buyizi. I try, but my dad used to speak Lunyankole every time, so twagenda tumuyigirangako mpola naye kati ate nze lwemanyi kati ate manyi Luganda. Era wenda baba nanga bekalakasa bino ebyekisiru mbu tribalism ffe tukulidde wano Luganda lwe tumanyi okitegeera aye mama wange Muganda. There's nothing like tribalism. Oh my goodness, what are you talking about? No, I was no, there's a lot of tribalism. Okay. Myself, I was in town. I have a brand called Dora's. It's a fashion brand, so I have my people that help me out somewhere because nange ndimukwiga bizukutunga banjigiriza. This person told me we go to downtown. Jabali mukucheka kerinnya. I'm like, okay, I don't even know what downtown is. Mitugenda manyo kumpita mu bukubo. Then you find people carrying mabati. Basi mabati bali gatwala oba wa, you know. Omwa tudde maaso masude mabega. Oli omusajja ajja ayagala kuyitawo yampogambogera obogolizi. Kanyankole gwe vaawo kona kalinga Kanyarwanda, you know. Nangamba njogera nawe oli ku simu. Kugambye vaawo. I looked at the man like this. I was holding a power bank in my hands. It's metallic. Then mugamba sebo wandiogedde bulungi njijjaako obusiru. The stress you think you're going through is the same stress I'm going through. Hey, what oyogedde kankomewo? I'm like, okay. My colleague was on a phone call. So nga tuyimiridde awo. Nga inaakomawo kati nga talina that thing. Kati nagezaako without the iron sheet and then he came back. Ongambye nkomewo nakwata power bank nenjikola mu ngalo we bati. Ne mugamba ngezaako tufaaba. Babiri. I'm going to hit you. Hit me. Otwatwa kufa tujja kufa babiri. Because me I believe we have to treat people the same way they treat you. You understand? Togenda kutandika kumanyira abantu bwanga golooza oli mu struggle ebyekisiru. Sweetheart, naffe tuli mu struggle. You understand? So togenda kundeetako obusiru bwongo mmanyira nti oli Munyankole oli ki. My mom is a Muganda. Okay, Doreen. I want us to look at the majority. Actually, you know, see the place naye it's okay, we can talk about it. Yeah. So Chengamba, I want us to look at if it's tribalism. There tunulira abantu abasinga obungi. Abantu abagezaako kuleetawo this thing central region. Yeah. Nti abantu abagezaako kuleetawo tribalism. Onfuna. Doreen, wuliriza. Bebatono. Nti lwaki nkigamba bwe nti. That guy was provoking you. Eh? Naye Abaganda baliwo. No, Auntie Chengamba, I want us to look at the majority. Nti abalala bandibaddewo ne bamwegattako ne balaga nti Kanyankole kakube ekitegeera. But abali balaba nga ndi mukazi mulungi nga tebasobola kukola ekyo kubanga n'Abaganda era mwenna mwawasa ffe. Yeah, era mwawasa Banyankole. Because ffe balina awawooma, you understand? So, baiti baso atandika kunkwanga ate kati okuba ekimuli obeera musiru. We are the ones with the nectar. Do you get it? Okitegedde? So baiti baso actually ndowooza bali bamulinze ndowooza ntandikeko ndowooza bamukwate. You know? But that habit should stop. We are all one people by the way and fena tuli muntu omu. Tetuyatandika wano okugamba stop racism, you know? And yet you yourselves are fighting amongst one another and then you're showing like solidarity ate ku bantu abalabe mutamanyi. You get it? Black lives matter. No, all lives matter. Kitegedde.
Yeah, so that stupidity must stop. Omuwulidde okwongerezaako abantu by the way kyensinga n'okwewuunya ffenna tuli bafirika ffenna tuli bantu tuli omuntu ogwo ate n'ekirala ffenna tugenda Dubai in UAE Nigerians were fighting against Cameroon. Yeah, efaani babitulaga nga abaana beekuba nga omusaayi guyiika n'ebeera nti bonna bafirika okitegeera. So I really don't know what is wrong with us. N'obutagaliza oba bungi kubanga era wookebera ne wogenda n'ofuna omulimu like in Dubai I've worked there before ne wogenda n'ofuna omulimu era mufirika muno yagenda okulwanisa. Why? Kirabika oba batukunamira bukunamizi oba nga fe bennyini abaliko obuzibu kubanga obutagaliza bwo bungi. Too much really. Oluza kibato mu ndowooza yo. I think it's just like that. You get because ate osanga alina omutima omulungi osanga alina omutima omulungi ddala. Osanga omubi omusanga nga mubi era. So I don't know. That's how it is. Ne tulina ffe ng'abantu tulina okwekolamu omulimu. We try a lot. I have a charity organization. Tugezaako nnyo okuyigiriza abantu. Okitegeera in very many aspects okulaba nga we are making our world a better place. Like we are trying. But still ne woba ogezaako era osanga oli avaayo n'akuba ekigambo n'ogamba now look at this one. But nze ndowooza Doreen ebiseera ebisinga negativity erina okubaawo olumu bwe ndowooza nti olumu erina okubaawo to keep us going nti negativity eno olumu etulaga nti the world is not straight. You have to put that negativity onto yourself. The negativity okiteeka ku balala. Woba olina negativity gyeteekeko ate tokiteeka ku muntu mulala kutandika kuvuma muntu mulala. You know, for you if you feel you're not confident enough, find a way of fighting it through. Okitegeera lwana kyejjeemu naye toteeka stress yo ku muntu mulala. Noshanga oli anakuteera actually nakonda. Nakonda oba otegeeza ki? Kati okuteera kuba kukuba naye kati okonda aba akutenga wola. Olaba webaba nga there is that thing of a gundi. How do you call it? Not a hammer. Yes. Okwenokonda. Yeah, oba osekula. Okitegeera. Kati osanga olina akusekula. Okitegeera. Okukuba. Omuntu akukuba n'akusekula asekula aba akukubye. Mukwana aba akukubye but people are tired. Doreen, gwe omu ku ba celebrities abavaayoko n'oyogera abavaayoko n'otawagira the other police group type of thing for quite a long time. Is it because I talked about Bobo and Talaba ne Bwelele? No. I talked about that, but the thing was during that time, of course, Talaba Nganga, maybe it was a wrong move. Yeah, but again, the after effects katwola babakyali baffe banubyani nga babakutte. Then of recent waliwo omwana wa Umbudo Tuji naye bamukutte. Okitegeera a lot of journalists babakutte. Then you ask yourself, where is our country heading? Katwala banubyani nga babakutte ate ne group endala like all the boys Edi Mutwe whatever bonna babakutte. Kati awo n'olabira ddala nga maybe Bobi Wine was right okutwala abaana be. Kubanga kati imagine if those kids are minors, you know, and this is politics. I mean, people don't want to know. Bakwata waluma, and that is how it's supposed to be, according to Machiavelli. Era watu Agambye, you know, kwata omuntu awaluma. Politics is a game, by the way. Nanga nachogera naye munange afterwards zero olabira ddala olaba embeera gye balimu olaba nga kubanga kati walaba ka video olaba babi tasobola kufuna mmere ya mwana. Sorry, mmere ya Bobi Wine. And whoever was in the house maybe bamuganya ogenda mu nnimiro and then you're like, okay, so what if their kids were there? Yeah, and sometimes these officers act like this nga n'abantu abali on top, they don't even know what's going on. Osanga oli nga yalina beef. They act without orders. Yeah, in most cases katwenza kungamba nti omuntu ali mu power asobola okubagamba mugende mbakube. Okitegeera naye osanga abasitiri era bagenzawo because they are so stressed maybe they're earning less or something. Nakwata omuntu abandi n'amukuba abantu abali mu kufa. That is so bad. It's sad actually. But tutiisa. That naffe mutima gyakaluba. Temulina bitengo. Naba Doreen totya tolina mukutya yadde. Yeah, we still people sitya kufa.
kubanga emitima gyakaluba. Doreen osaba dini ki? Nze ndi mulokole. Amina. Aweebwa ekitiibwa. Nnyo kubanga Mukama yasinga era nseka bwe ndaba abaana abanjaje nga nze Mukama amanyi omutima gwange muyonjo. Doreen olugendo nze nasookera ddala okumanya Doreen Kabareebe. No, not that pig. No, not that pig. Okay. Oshinga nchogerako. Naye nze ate ewuliriza nze ginakumanyira. Nze nasooka okumanya Doreen Kabareebe. Waliwo akayimba ka story okwageza enkunzi yange. Kayimba ku kakadde. Yeah, by the way. Yeah. So, Are you going to play that video? of course. I'm still hot, Bwe nalaba nengamba bana omukyala kati then nze nali simanyi about the other pig kyotaga kwogerako ekitegeera so abantu benabuuzaako ne bagezaako ndaga Doreen naye kati that is way back then ebbanga eryo liyiseewo ddene paka olwaleero weekumidde otya mu limelight eyo nga olw'ebingi ebijja binyigiriza abalala banafuwa ne balemererwa but bweze osigalawo. Kigenda naye ku kyoyagala nga ggwe. You have to plan ahead. People plan and besides you have to know what you want in life. Obanga olina kyoyagala. Okola nnyo okulaba ng'okituukiriza and you know. Ebyo. Nze wendi am Doreen. There's nothing special that I've done, but I just know who I am and of course I respect myself and I don't sleep around. Enda nyumirwa emboozi kyembuuzaamu golowooza what makes you special from the other models? Doreen as a brand. No, sigamba special okwegulumiza in a proud way, special What way. makes me different? Yeah, different from the other ones, yeah. Because I do what I want. I'm Doreen. I do what I want. I'm a branding coach, so I brand myself the way I'm supposed to brand myself. Abana badiyo, they just don't know what to do. So I try to push a few young models. Nenga ubera ku branding nti obanga tewe branding ze bulungi era oba toyina ngeri gyogenda kola ki gyogenda kuvaayo. Yeah, so it's not that I'm so different from the rest. No, we are all the same. And I will not say we're all the same, but era byebyo nina emikono nawo ogirina nina amaaso nawo galina. You understand? That's what I mean. And besides I have God. Yeah. Waliwo ekisinga oyo. Ojja okufuuka ojja otogamba nti kanjoininga modeling industry? Natandika nga ndi muto 18 years, but I was first on the stage when I was 17 ku Mwiri conference. When I tambula nendaba nga I can do it. Okay, tukyali ne Doreen Kabareebe ne Victor ku kamera naye ambuga speed. Yeah, 18 years, 17 I was stage already. Then 18 netandika serious modeling. Nenda ku university in Kumba. After that I went for Miss Uganda. I was in the top 10. Yes. After that, wait Kintu ng'okivuze. Ebintu bya modeling bino sibitegeera bulungi naye kyembuuza buzibu ki obusinga okubeeramu omuntu ali alaba programu bayinza egamba okuba muwala ayinza egamba nze na height ekitegeera naye nga kiki kisinga okufuula model okubeera model ayimiridde? First of all, modeling kulinga kulinga nti omuntu alina okuba nga alina laaki ye. Olina okuba nga olina laaki. Then also, you know, the same problems they made up kuyimba. The same problems they made. You know why I'm saying that? Or you just abana abamu. Nga olaba omwana she could really be a good model. Then omugamba what happened? Yakugamba, well, I went and tried to register with such and such an agency. Then mukama agency nayagala okubakana. Then you go kati obanga tomanyi kyoyagala in life ne weewaayo just like that stupidly, my dear, you never make it in life.
And those are challenges in the modeling industry. Some challenges in the music industry. Chomana agenda kugamba nagenda mu studio kuyimba oli nangamba agenda kufayo akayimba ayagala kunkola. You have to know what you want, get branded, then of course get to know laba models abaliyo already. Try to talk to them, onda keep us off tibagala wabalala notes. Naye oba olina okugezaako nolaba nga otuukirira omuntu olina kuyambayamba kaawo. Okay, nze Happy King Uganda. I'm Happy King Uganda. You can follow me on Instagram. I'm here with Doreen, Kabareebe. So, Doreen, what did you say? What do you want ku nsonga z'abaana okwebbrand? Ekisooka ddala kumanya kyoyagala. Kumanya kiruubirira. Okay, nze Happy King Uganda, muzukulu wa Mugema. Ndine Doreen, Kabareebe. So, Doreen, tubadde tukyayogera ngambe challenges ezisinga okubeerawo ze zimu ku challenges era ezibeerawo mu bulamu obwaddala nti omuntu n'aba anoonya omulimu of course ajja kugamba nze emirimu nabivaako kubanga buli ngenda okunoonya omulimu mukama wange aba yakunkozesa gwe facinze otya challenges? No, you have to know what you want. First of all, when you're well branded, togenda tandika kwegayirira abantu. When you're well branded, people are going to look for you. So when I talk about branding, there are steps that one has to follow. I'm a branding coach. I got to learn this from Abagamba. There is a gentleman called Jetty Fox. Being akola seminars. So I got that chance, of course, and I went and did learn how to do it, how to brand people. So I started by branding myself because I remember before I came back to Uganda, Nali Abu Dhabi. So I asked somebody. I really wanted like a TV interview from someone. Because now we're branding guy. Then Mugamba, hey, I'm coming to Uganda. Can I have an interview on your show? Banange nanera girako guy. Do you understand? The guy was showing up, telling me, oh, Doreen, blah, blah, blah. He said maybe he wanted something else. Because now these are the challenges that upcoming people go through. You get it? Olina yagala soka because maybe someone wants to sleep with you even before offering you an interview. But when you're well branded, everyone is looking for you. You get it? So I'm like, no, I'm not going to sleep with this guy. I'm going to brand myself. So I came back to Uganda. I branded myself. This same person came looking for me after seeing me doing interviews with people who are even bigger than him and TV stations. You get? And then the same person was asking me for an interview. At the same time, the same person atenga aswala. You understand it? So I didn't even get that time to do the interview because the one I named. But I'm like, I remember this person wanted to sleep with me before offering me an interview. Then I'm like, hell no, I'll not do that. So branding is very important. Together, Doreen Kabareebe. No, yeah, I know I'm not going to. Yeah, so as it is. Yeah, Chebuza, Doreen. They've been following that for a long time. Agamba sigwa omuntu omuziwe nnyo okutuuka kati ng'abalala beetwala otegeera kiki oba olumu ffe mu Buganda tugamba kukuzibwa omuntu engeri gye bamukuzaamu bwe kiki ekikuleetedde okulaba nga teweetwala special ng'abalala beetwala? Now me, I've seen life. I've seen the meaning of life. Like I've seen it all, and I'm old enough for together. Making us so hard to or something like that. Sometimes I even feel sorry for them. Sometimes I feel bato. Oba olinga afunyeyo ka chance n'amanyikibwa akati amaalo. You get it? It's like finding someone nga yakafuna sente ngoba nga sente azirabe bukulu natandika ovuma abantu oba okuzikanyugira abantu. I mean, that is disrespect. You get it? Like it's like helping someone in camera. I don't like it because that's why it's the reason why when bangenze ku charity togenda kunda banga kuyefana nti padono kino. Maybe I used to do it at first nga simanyi, then later when I started I'm like but why? No,
shouldn't be like this, you know. So nze okusanga nga seeraga it's because of the way I was raised maybe n'okula nti era omuntu okula you get it okula n'otandika okulaba ebintu ate bulala singa oli omuntu wagenda okiraba kati when you find an adolescent nga yakafuna ku ssente oba nga yakamanyikibwa nakulubatawo akulinnyako oba nosanga oli nga avudde mu kyalo omanyi ate my dad used to say rampara nihale oba kakigani nihale ng'ategeeza nti mu kyalo wala okyegera wala ng'olayika oli waba amugye mu kyalo nihale wala kati omuntu waba nga alina amaalo manyiye ogamugjamu it's all about personality. Doreen, otandika ddi okujoininga ebintu by'okuyamba abantu charity? Nze nakolanga charity kuva dda. I used to do it right from school. Nze nakomangawo ewaka nga sina masuuka, sina ki, sina ngoye, ngatto, byonna nga mbigabye. So my dad knew buli ttaamu alina okungulira ebintu ebipya kubanga akimanyi nkomawo sina bintu. Never been ganze like that's how I am. Nina ekisa and some people actually take advantage of me because of that. Kubanga oli akimanyi nti olina ekisa ne wagamba mpa ssente ogenda zikwata ozimuwe. Naye with time nagenda nga nkimanya ne ngamba nti some people are just taking advantage of you, so you have to use your head sometimes. Ne bambi nga kusomera walabira ddala nga baana bambi bajja tebalina, you get it. So I end up giving them. Nze nenzirayo nga sina naye ngamba wadde. So you are this kind of person yabeeranga ku ssomero gwe ne bakukyalira ku viddi naye n'olaba nze oba habi wateranga okubeera ne bakwano b'abalenzi ku ssomero? I was in a single sex school now. I was in Wanyange girls school Jinja kiba walina kwogereddemu olusoga ne kugamba nti ndumanyi nali Wanyange. Ngenda kubuuzaako ku bya single schools ezo nazo tuwulirayo ebintu bingi nnyo byetwandagadde okumanya but before the single school part so mbadde nkubuuza nti gwe omuntu yabeeranga awo nga mukwano gwo mulaba oba olumu nga nsina mukwano gwo naye ng'omulaba tebamukyalidde so no. My dad knew that nga malina ba pocket money nze nga dadi azze okunkyalira nga nja ne group y'abaana wakiriwo ono n'ono ate at the end of the day ate nga nanga mpa ate nampa nnyingi kubanga jjukira muzeeyi wange was a politician ng'ayamba abantu bangi mu kyalo Honorable Mzora Amon, rest in peace. So twakula tukimulabirako as well. Kati nga nze wajja kusomero nze nga mpa ssente nampa endala kubanga akimanyi watampa ngenda kuba sirina kubanga sigenda kulya nga munnange talidde. That one is out of question. Yeah. So that's how I've always been. Then twagenda nga mukyalo kulaba daddy like okulaba aba nga tugana mukyalo ne daddy nga tugana tukola charity, you get that? Yeah. I've always been like that, so nakula ndiwe into and my heart is just like that. Wadde abantu they take advantage of you, naye kati nange na kyomutima gwakaluba oli wembeera eri nga wena wakunyumiza kasitore ka downtown oli nava wena mmanyiira. I have that side of me that is very tough. Evaayo ko once in a while. I know very well. Na Facebook bazitujjamu ezo sides kubanga kali kagane kakumanyiira mwana na muntu nakuvuma nga twaicho mukoze. You're like, what's wrong with this one? You're giving me salt, you want me to give you sugar? No, give me salt, I give you salt. Kalas. Solidarity ejijjawa kuba omuntu okuba ne following nga joyina omuntu okuba mu ekifaananyi kyolimu oli celeb. So abamu bayignoringa n'atafuna nabudde baddamu naye gwe buli gwenda bagezaako okuzanyirako ku Facebook wali kaliprayo kamuwerawo ate nga kakambwe nnyo manyira tinkwenda kumanyira. If you don't like me, don't follow me. Wotandika okumanyira nga nange nkumanyira nga nkuba nkukube. Beat me, I beat you. Kalas, that's it. Tulina aba blocking abona basigalawo. Abamu ba blocking. Wali wavayo nayogera ekintu akiri personal nnyo. Oba nasukka there are these ex friends oli ayinza okwekoka mu mugundi
mu fake account nava najja akantu kali akali personal nga ex friend nga akumanyi personally no gamba eno account eno it must be so and so you block immediately and move on. Life is short, we die anytime, you get it. Chiranga bana bantu abekoza tante kambifanane, I don't want to be in the pictures abekoza kozere byekisirwe. The people like that, you don't know. I know. But my image mbuba protecting our image but we are all going to die and they are going to bury us, you get. Mwino kobereramu tugende keno mu single schools. Okay, single schools zino Doreen, single schools zino zibawe story bi nze sapna mukisa kusomera ko mu single schools. By the way, nali wanyange girls but I was so born again. Nali mulokole nyo. Me, I used to preach during chapel. Nga preaching nze nali mulokole ate nkyali mulokole. By that time it was too much, yeah. Single sex schools era omwana gwaba ino okwekumanga gwe ngere emizeze gyaliyo nga ningi iranga story webityo naye nze daddy yatugamba ekintu kimu nga tujoininga ssomero nga tujoininga secondary. My dad told us one thing. There are two things that I don't want. That's what my dad told us. There are two things he didn't like: homosexuality and tattoos. Yagamba sigeza nembalaba ne tattoo ku mubiri. Let me not hear about you going into sexuality. N'abagamba ebyo nimbidi. So twajoininga nga tukimanyi nti muzeeyi kyatayagala kye kino na kino okitegeera. The rest is okay. Mwinoko ebyo byo sorry. naye nga baana baalimu ababikolanga mu baana ba daddy. Somero ate was my dad the headmaster. Yali somero gwe yasomerayo okola biri abalala babeeranga emizezeze twabiwuliranga abaana baali babikolanga kinabe olingi nga naba ne gundi nabo banaba babiri nga mumaze twabiwuliranga makola bitufu mayina nakola Doreen, ati nzija kukibuuza. Nze Happy King Uganda muzigwana. Wabula gwatana bakufollowinga Doreen Kabareebe genda ku Facebook. Searching Doreen Kabareebe. Following. Chala nnono. Wamanyi nyonyo. Bulinza okuba nga obadde omulaba naye ng'olaba clip nga butambula. Manya abana bakutematema mu obuntu twao. Nebabu abamu nebabu editing ne bateekamu ebirala ne bakuwayiriza tambuza social media ne bujula. So oyinza okuba obadde omulaba eyo naye Instagram nayo era Doreen Kabareebe. Of course, Doreen Kabareebe. So ne Instagram osobola ogendayo n'omufollowinga. Then bw'oba wakatandika okulaba Gracious Givers nyiga subscribe onyige n'akade osobola okubeera nga otufollowinga stories nyingi nnyo. Doreen ono simanyi maaso eyo tuli mukomyawoko ne twongera tomanya ate tuyinza omukomyawoko ng'ali mu kyayiteze wadde tazaagala nnyo mu kamera naye naffe ebyaffe tetubiyagala mu kamera but sometimes waliwo important kubanga oba oyigiriza abantu abalala how to share. However, the only problem I have is people taking these pictures nga balaga like what they've taken no kuba faces abantu no bagabe bawadde. That one doesn't work. Yeah. But me, when I'm going for charity like this in children, banjagala mbera out to zine we just have fun. But what I've taken for them, you never see it in the camera. Na Yesu ayagamba nga ogabana guno mukono tokiriza guli mukono kumanya, you know, like so when you give, you don't have to just put everything in the camera and then I mean things don't work like that. Doreen, oli mukyala makole. Naye waliwo shoot ezimu z'okola. Omuntu aliyo n'agamba naye no, yeah, see. No, okay.
That is art. Nze kyo nkimanyi nga But nze. in modeling, no, okimanyi nga gwe, but it's not my, see, it's not my job to make someone out there understand. You understand it? Because nabo balina profession zaabwe ate ze saagala na kumanya bibakwatako. Okitegeera? Kubanga sigenda kujja mu bulamu bo nga gwe. Kati ama model mulimu different kinds of modeling. If I've chosen to do boudoir or bikini modeling, what's the problem? It's my body. See you. If it ends in tears, they are my tears. Okitegeera? Ndi muwala mulokole, so okola that kind of modeling tekirina mukama atulira na mutima gwa muntu. Bali abeyambaza ebiwanvu mu abali mukwata abaana baffe on the streets, like you're raping the children, muli mukola ebintu ebimu, muli mukuta abantu baffe, and then you say you're born again, you're on Facebook abusing me. Ogamba oli mulokole naye mutima gwo, it's as black as, you know, over as black as what, as this microphone. So it's not good to judge somebody by the way. Naye nga tetunavaayo kyoga gwe bweba bakuba ebifaananyi ebyo obeera okay, obeera free. I'm fine, I'm good, Mbela okay, because I'm giving poses, that's my job. Ate bannaye kinsanze ndi Uganda, singa I'm in countries like US, mba ngenda okola amajja bakubina ebyammwe mulabula mubire ntandika okulekana zifu mulabye in between of my buttocks. No, that is nudity. There are some parts that are not supposed to be seen. Naye oba olabye just nga tolabye eyo lining, tolabye nebbeere ne oba olabye naye notalaba nipple. Kasitolaba nipple, that becomes nudity. Oba tolabye nipple, it is art. It's like the private part. Olunaku lwe mulinda va ne mulaba ebijanjaalo. That's when you say she's nude. Short of that, art. Emozi ya Doreen yo omutima omunafu simanyi wegenda kuyisa naye mukyala ali straight nga omuwulira. Speak the way it is. Kubanga ebintu. Mukyala ali straight nyonyo buli kimu akikubawo nga oyagala okukiwulira naye ndowooza kati mutegedde bannaye omuntu ababulija babeera eno baga omwala nze yantama kale mwagala I love her personality nosooka owulire Doreen. That's what you said, omwala yantama. Nange oba wantama, and besides buli omuntu ayagalwa everyone. Naawe wogenda kuyita someone agamba oyo omwala yantama. So ababase bagamba someone comes on Facebook, I don't like her, who cares, do I even know you? Fuck you, mba sikumanyi. Okitegeera? Nange mba sikwagala. Kati ovayo as if you're okugamba nti onjagala kigenda kuntera dollars on my account. No. Okitegeera? Means I'm Doreen. All of us are going to die by that. What if I never just wangambe mwali nti toliwo okunyonyera muntu lwaki wekubya ebifaananyi nga oli mu bikini but ensonga etegeregese apart from that other side. So tewekubyayoko ebifaananyi nga yambadde tokolayo zino shoots nga yambadde ebitengi ebiwanvu ennyo gowns zino. Yeah, however sikola kintu kubanga waliwo antumye. Waliwo abaana balina akamanyiro ajja hey, you start giving us such the other pictures. The other pictures, do you pay for them? Tokubishashura. Bafollow abafaani. Wabafaani nkole ntya nkuba mabeere mu kyoto nti oli mukuteeka ku pressure. Things don't work like that. Respect people's pages. Page basiya nnyoko. Oh no. Gwe mufollowinga mukambwe. Naye mumufollowinge. By the way, ensi yandibadde bweti abantu bandibadde nga we bati nga omuntu okusinga okusirika. Me, I believe in Machiavelli. Machiavelli atugamba treat someone the same way they treat you. Okitegeera? Oba treat someone the same way you want to be treated. Thank you, it's the same thing. Okitegeera? Nze gejo ogenda okuntreatinga munange gye ngenda okutreatingamu tit for tat is a fair game. Slap me, I slap you. That's it. I don't deal with stupidity. Kompisa obi nange ngenda kuyisa bubi kubanga sinze nkuzaala. I don't do that. Sympathy for what?
newe kaba sengera kandi badde kalulunga nesimbyewo nze Kabareebe ngenda n'amazima ngenda kintu nga bwe kiri kuba njagala nnyo tuveeyo tuveeyo. Okay, Doreen, kati nkuleete newange nkusiba nkuleete newange eri yonna tubadde wo nga tugezaako okukufuna ku Gracious Givers kuno tugezaako okuyamba abantu ffe nga ffe kati nze ninga gwe anyway simanyi gwe kyongeri gyokikolamu kubanga nze enkola yange gye nkikolamu nze ngenda I go deep in the villages or I go into our communities nentunuulira abantu nenfuna story so story eyo nenjiraga abantu abalina emitima egiyamba so bavaayo kino kikoze bulungi nti nina abantu bangi nnyo bensinkanye nti essaawa zino nina I have a team esooka okurespondinga before others respond okitegeera ffe bwe tugenda simanyi gwe kyayite zozookolako have you tried to go deep down mu byalo ddala munda eyo? Of course, yeah, we do. Mbela nogisanga otya? We do, but for me what I do in most cases ndabanga olaba kati nga olaba charity homes, different charity homes. I come in touch with those people netulabe beetaaga netukola campaign nemba sikoze campaign oba kale nga nkoze campaign naye sogikolera underground then omuntu neyekanga nga tubaguddeko bwe naye nsooka kukebera nendaba during COVID omanya abaana bagezi oli yavaayo n'ebifaananyi waliwo nandaga ebifaananyi by'abakoni ebyedda bano basalako ennyindo ne basalako amato you get it nandaga nagamba I was in Abu Dhabi that time. So send me those pictures nangamba people are suffering, look, they've cut off their noses, they've cut off their lips, their ears, you know. Kati I made research about this thing ngalo nabiraga kati gandi omuntu magende ku ground because me I first go on ground or I send someone there nesoka nendaba omuntu yagenda ground nangamba efamily bakulaga byabakoni you people I almost fainted. Then during COVID wano mu lockdown nga yakatandika halo mwana yatuferawo yamferawo naita through another charity organization. They contacted me bangamba this person aina kizibu kinewe nga byonna byali forgery manya tatambula tokola kina yenze soka kujja nenkulaba is it real nendaba ebipapula the medical papers but now we didn't do that. I went just to see the guy nenga guy abuza zena yes nemugama njagala ba party ezimbye gye bagambye nga weeri nga tebanga otwatwakoze da posters. People are sending money, you get it? Nengamba will never do this mistake again. That guy na muvunana. Poster nenji putting her down immediately. I told my colleague, hey, stop this. This guy is not like this. Chiri weshinga wolo was. Abana bagezi mu lockdown abana bajja kola sente. Oli nakulimba manya nakulimba mbo na mkwano gwange ali butagenda zala bawe yamulekawo blah blah blah. Help me connect with so and so. Before I connect with the person, asked me to help you connect you to. I talk to this person, we make sure oba ono mutu muwa tricks. Kati omuntu nagamba njaga kujjanda weko mukwano gwo. Kati agamba njaga kujjanda weko mukwano gwo, this person goes offline. Baba just baweereza sente. I'd rather prefer someone because there are many young girls that I'm helping. Oli akugamba amazima bambi nagamba Dora ndi lubuto naye omusajja kino na kino ngenda zala this weekend pa kusente. Kwata nozima kwanga yogedde amazima. Yeah, but not kweyiza mu bantu balala Doreen nze ngange kubanga nkola kyokola by the way nze obuzibu enina nti nina omusirikale oyo ye kamera ekyo kimanyi eyo mundu nayo ndala nnyo so nze nzija ne kamera oba wankubidde essimu nendaba ennyumba gye nendaba family gye wampeereza so Doreen nze nandi agadde olunaku luno sabidina mu kamera no nze sigwe kompita waliwo abantu bena ebizibu ennyonnyodde ebizibu ebisinga olumu bye tusinga okufunira but there are sometimes waliwo abantu there are people stuck out there ongambe otogenda ku mukyalo so waliwo family gyotunulira nga teyeetaaga nayo ina ettaka lyayo weriryawo naye nga family eziteyina okitegeera teyina ngoye okitegeera so nze nandyagadde olunaku lumu Doreen Kabareebe
child for models. Ndabeko Doreen nga ngenzeko naye deep down in the villages there. Tuyinza okugenda nga tugenze kuyamba abantu abo ne tugendayo. I know you're his family. That's why I do things at my own pace. Kati nze kiri west. Nze busy. Ati Doreen ekyange kiri west. Nze onfollowinga nkufollowinga. So nze nja kukola charity. Nze saagala nze abaakusaba. Oyagala okola charity ompite. Nze saagala nze nkusabe. Nze njagala nkole charity ogira. Kubanga tosobola kuyamba muntu nga okuyamba charity eyo naye ino obulumu. Olina omanya nti n'okuyamba kijja buzi kuba mutima gwa muntu. So kati kijja kuweza olabe story ereme kukwata katenge watugende okusaba abantu. No one does that. Wabula nzija kuteeka kale nze kinandyagadde precious giver olunaku webane nnyo kati nze kyeŋŋambye I'm led by the Spirit of God. And no, it's not like that. Not everyone is led by the Spirit of God. But you say, abala spirit change. man spirit is I'm led by the Spirit of God. So, by saying the Spirit of God, wobanga oli mulokole. Waliwo kale church joins ogenda. You feel it. Nogamba, oh yeah. Waliwo church joins oyingira muwa. Notawulira kantu konna. That's the spirit. Now that's what I'm talking about. There are some people that really see their stories n'olabira ddala nga kituufu. Waliwo story yayitiganya ku Facebook nga bafera. So people are using these things to extract money from other people in most cases. Wandibanga tokikola naye abantu abasinga bakikola. Me when I started this charity organization, aliwo yavaayo n'angamba edda olina okuba mukazi mugagga nnyo abantu kyamaanyi nnyo. Yeah, you're gonna get a lot of money from natural omuntu ne mugamba. First of all, byoyagala si byenjagala. We are different. For me, the fact that I'm alive, I'm still alive, and I can help another person, I'm already rich. Kati omulala yayinza okuba nga laba being rich is having a big house, having ovuga hama oyina ebyo byonna kati nga ye bambi kuye, that is being rich. But however, we're different. For me, being rich is not that. For me, being rich is being able to help another person. Takibanga kugamba nti twagala ebintu byanjawulo. Okitegeera. That's why nemba ngezako dating omuntu. Nsooka kulaba waliwo ebintu that those a few basic questions that I'll ask you ndabe woogwa. In most cases, olaba omusajja nga ali too much into, you know, oli ajja kukwana agamba Doreen is from a rich family, I want this and this. Nolaba ekikopo okitegeera Me, I want someone nga nkwagadde lwa mutima gwo omulungi. Of course, must be looking nice. Kubanga tugenda kunsanga na kidomola nti this is my man. But I'm intelligent enough nti nsobola okwoga naawe ne manya kikyoliko kikyoyagala. Okitegeera. Naye oli wajja ate nga oneepankirako ba you want something from me. Honey, sorry. So ebintu by'okuyamba guba mutima gwa muntu and you can easily see that this person needs help and is genuine. Okay. So abo abaana bafera. Abaana bagezi kati emitima gyakaluba ate tuli mu COVID. Buli mwana onya wayinza. Yeah. Nga tumaliriza. Doreen. Njagala nina ekibuuzo kino kizze actually lwe nakusaba interview kyekimu ku kibuuzo kubanga that thing was trending, the virgin thing. Doreen, kino was this a campaign for the virgins or for what? No, mbuza. Me, I just said what was on my heart. Me, I speak the truth. Chichotegeeza okuba nti oli virgin. Nze njogera mazima bangambye ndi virgin. Weyali andabyeko vaayo gambe Doreen namulaba ojje ne ka sex change. Sikulabangako. Then I'm a virgin. Kaso kandi. Virgin. Babeera n'ebintu babeera ne signs eziraga nti virgin. Mu ndowooza yange. Naye ate ndi model, so I do what I'm supposed to do as a model. Sigamba nti basiri virgin. Nga obanga ovuddeyo vaayo ne kateepu ko bambi saata nkwegayidde jjayo kateepu olage nti Dora wuuno si virgin proof yiino.
naye bwe kabanga tekaliiyo ate mulekerawo okumalako emirimu kitegeera osuubira kuba omusajja alina okujja mu virginity ye alina kubeera nze neesalirawo we ndi banjagadde kubanga I have a long line of men who want to marry me. Muli banji tuli banji naye siriimu gwoli children oli mwana muto. He told me he's 25 years. Who dates a 25-year-old? Oli mwana muto, I can even slap you if you try telling me to do amanya biki ebyo baana abatogo bamanyi okwana bamama baabwe ennaku zino oli najja nga tewali nakyatya ate they come babya mu inbox yange but I can scrub your shoes, I can do what, please let me date you solo kunaza manya biki ebyo I'm too busy for life. I'm not under pressure. Njagala mwana asaba ningiriza bagende bazaale nabaana zaabwe zange Agambye yakufanga tozadde newe mpanga sizadde obuzimu bamusanzeewo baba busanzeewo abaateka ku pressure okuzaala bannange mbadde mbagamba nabaanayo yiyo neyange olabikanga omuki oyagala nnyo abantu oli gwe tewegomba kubeerako na mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba abawange maybe that's the difference nti oli people have that kind of selfishness to go that day abeera omwanawo but we are different for me n'oli abeera mwana yeah and besides buli omu alina nabaana ye oli maama olina abaana bawugula abateeka bannaabwe ku pressure nti zaala my darling this is my nabaana it is my cervix nabaana yange ayagala ozaala olina nabaanayo oba mukyala wa ayina eyiye genda oteekemu omwana ajja muzaala nze muleke okunneesibako stop comparing your lives to other people's lives buli omu ayina destination ye buli omu ayina engeri gy'alina okutwaliramu obulamu tuge ku munyanja olina following y'amaanyi abantu baweerezeyo obugambo bubiri busatu sina byembagamba nti bagala nnyo mwekuume know what you want, that's it, and stop judging people because you're not God. Bamodo abaana bagala okweninga modeling kubanga naffe twefaako balina okwefaako yaktulukutya nayogedde dda nekugamba nti oba olaba omuntu akuinspiring nga mutuukirire munoonyeeko see the way they do their things and try to learn something from them naawe otandikira awo kubanga nabo ate balina engeri gye batandikamu so you might want to follow another person's rule ate nosanga route yo yanjawulo oba okitegeera so obanga olina kyoyagala kikole tandikira awo twawuliddeko nti n'abamodo bokola nabo abali under Dora not really. I just have a few models that I'm trying to help. But Dora's is more of an international brand that we showcase in different countries. When I'm showcasing African countries, don't expect me to showcase African culture. Bangenda showcasing atelier because we are inspired by Fashion Nova. So bangenda kola obugoye nga cotton material, Fashion Nova, the trending gundi eziriko. Oshagera trending fashions eziriko zibangenda okushowcasing ate in Africa naye ate wembanga ngenda showcasing mu nsi z'abazungu across Africa ate kati abo bongenda batwalira ki African wear mbatwala bitenje bichi so also Dora's also promote young talent oshagera bano ba fashion designers and abatoe ekintu kino kibeera kitya kubanga traveling nnyo leero nongamba abize siriwondi eno ekintu kino kibeera kitya bakubira bukubiza isimu oba it's about branding kana badde Ethiopia nga tugenda twakakola Ethiopian Fashion Week yensonga lwaki natambuddemu
kale branding we branding ebulungi baba nzompa magezi ate nkuwa amagezi ze nino kuwa amagezi toli mu modeling oli mu birala noonya ali mu kamera n'omwana bo webera n'omwana nanti simulina mama wabera no kale wangambe nkwite mama benina bakyali baana bato their kids wangambe nkwite mama ompite mama ate kitegeeza nti ndeka mama mpa ku magezi okyalina mama wo enda kuwa amagezi enda mama wange yafa kyobola wangambe kamera bitawuya ali mu kamera abimanyi ajja kuwa amagezi branding coach omulambo oganye kuba branding abamodo nja kuwa off camera ndeka kale Doreen katumusiibulire Doreen katumusiibulire wano abali ku Facebook batayemwe bali kugoberera nze Happy King Uganda mbadde ne Doreen yine simwanjula tuli ku page ye mbadde ne Doreen Kabareebe ne Victor kamera batana bakusubscribinga sharinga banaye ndi bubi mulaba abantu benna batono nnyo bannange munyambe musubscribinge mbega yidde Doreen ngamba abantu basubscribe bagenda subscribe tugenda tekako link kale banaye musubscribinge mukoze ne Victor kamera ngenda sabata 10 Mbela abantu bene bulungi